Yes, Uganda Chanaku amanyanze Ashanabs eranga olwaleero nina mukwano gwange omukyala gwenza okubeera nga nate era nkyalirako wano bamukyala resti tali wala nnyo ali wano kawaala era nga nze nyumyemuko emboozi naye mukyala mwana muto myaka 21 wabula nga ayina ennaku ye gy'ayitamu ng'omuntu program ennaku tasosola myaka Ashanabs ge manya gange era nga tugenda kuba bambitogeramuko n'omukyalo ono tumanye ye ennaku ye etasosola myaka yamutandikirawa era yajja atya okubeera mu mbeera gy'alimu. Gyebaleko mukwano. Kale nnyabo naawe gyebaleko. Amannya go? Bitibwa Nantale Rest. Mukyala Nantale Rest. Oyina emyaka emeka? Nina emyaka 21. Emyaka 21. Tukulaba nga oyina enkovu ennyingi mu face yo. Twagala otunnyonnyola enkovu ezo zaava ku ki wajja atya okubeera nazo. Kyali kitya tunyumizeemu. Nali ndi muto nga tuli mu nnyumba neekwata omuliro. Be twalimu nabo bo ne badduka. Nze nensigalamu engeri gye nali omuto. Kwe kujja bwe nti. Kyakuviirako okujja bw'otyo? Nnyabo. Okay, tubulye mukyala Rest. Ennaku ye eyimiridde etya? Tukulaba olina omwana. Tubuuliremuko. Wajja otya okubeera kwe katunnyonnyole tubuulire. Nina omwana era nga nze amwerabiririra. Taata we yatusuula mu nnyumba. Tatuwa buyambi, tetulina kyakulya. Yagamba yeetabira na mukazi alabika nga nze. Omusajja ekyo kye yakugamba ye reason gye yakuwanga ng'ogenda? Nnyabo. Omusajja ono wali amaze naye ebbanga ki? Omwaka gumu n'ekitundu. Nga mweraba? Nnyabo. Naye omala okufuna olubuto? Omala okufuna olubuto embeera etuuka bw'etyo? Mmala ofuna olubuto n'atandika okwekyanga. N'agamba ye tazaala mukazi afaanana nga nze. Lindako yali asuubira okubeera nti omwana gwe wali ozadde naye agenda kubeera nga gwe? Simanyi kubanga ebyo teyabiŋŋamba naye nze bwe namugamba nti ndi lubuto n'asooka n'areegaana. Oluvannyuma n'angoba n'okungoba ne ngenda ewaka. Ab'ewaka nga be bandabirira. Maama we yafiira. Ne mbeera nga ndi awo ntyo. Maama kiki ekyamuviirako okufa? Yalwala kansa ne bamusalako ebbeere n'afa. Program ennaku tasosola myaka nkyali Ashanabs era nga tukyali ne mukyala Rest wano eno ekawaala. Wano walaba wamusanze era waasula naye nga bw'otuukawo mukwano tewandyagadde oba oli awo kubeera nga naawe weeyagalizaawo oba okwagalizaawo omuti omulala yenna. Atugambye bbaawe yamulekawo nga afunye olubuto n'amugamba yeetabeera na mukazi alabika bw'atyo naye nga bwona bwe yali amukwana ekyo teyasobola kuba nga akiraba. Mukyala Rest, tubuulire omwami ono omaze ofuna olubuto akulekawo ng'olwedde oli lubuto? Yandekawo nga ndi lubuto n'agenda. Kati olwo bwe namala okuzaala n'ampita n'enkomawo. olwo ayagala kulaba ku mwana? Bwe yamala ne yeefuula kwe kudduka n'atuleka mu nnyumba n'atwala ebintu byonna. Olwo yagenda atya? Kati lunviire ku ntono ki ekyamuviirako okugenda oba naawe wali muyombiyombi?
Nze saayombako naye ekyamutwala nti twava mu kyalo nga tetumukubidde essimu. Ne tutuuka ewaka n'atugamba ye takyalina ssente zitulabirira. N'akwata ebintu bye n'agenda. Atunda ssimu. Atundira wa masimu ge? Ku bbaasi sitamino. Ayinayo omukyala omulala? Nnyabo. Gwe wali mukyala namba 2? Omulabi w'ennaku Tesosola ndowooza kati ekintu kino tugenda tukifuna bulungi nti ono yali mukyala wakubiri wabula omwami n'amulekawo. Kakati mukyala Rest, tubulira embeera omwami bw'akulekawo embeera etandika etya okubeera ng'ekaluba? Embeera yankalubirira ddala nga sina na waakusula, nga sina kyakulya. Ne wabaawo awo omukyala n'ansuzaako ennaku zaali 2 nga bbaawe ali safaari. Bbaawe bwe yakomawo n'atugoba. Ne tuvaayo era kati nsula wano we munsanze. Program ennaku Tesosola myaka naye nange oluusi bambi bintabula nembeera nga sikyalina kyakwogera. Abalabi bange munsaasire naye nga ku 0757843207 yasimu kogenda okubeera nga natera onkubirako mukwano tusobola okujja tukole story yo bw'oba nga oyina omuntu yenna alina obuzibu bw'ayitamu nga yandyagadde okuggyako ku nnaku Tesosola myaka asobola okuba nga nkubirako oba nampeereza ka message ku WhatsApp ne tubeera nga twogeramuko naye nzije njogeremukko naye oba oli awo naye afuna engeri gy'ayambibwamu. Mukyala Rest, bamala okugoba mu ennyumba otuuka wano buzibu ki bw'ofunidde wano? Obuzibu bwe nfunidde wano nti enkuba etukuba, omwana tetulina byakwebikka n'ekyokulya oluusi kitubula. Ate omwana ng'alya anywa. Ate nga nange yandimulinywonsezza ekyokulya nga sikiina. Kati Rest ye nannyini wa kino mpazi ennyumba ezitannaba kuggwa bazeeta simanyi shell houses. Nannyini weno shell house bw'anaaba atuusizza okugizimba waggulu opulaninga kukola ki because wano era sige maka ge ag'obuwangaazi. Era simanyi kyakukola. Ekyokukola sikimanyi kubanga sirina waakusula. Ennyumba landiroodi yagitugobamu. Uganda kyannako, my name is Asha Nabsa era nga tuli mu program ennaku Tesosola myaka. Tukyalina mukyala Rest akyatunyonnyola obulumi bw'ayitamu n'embeera gy'ayitamu. Mukyala Rest okola? Nedda nnyo obusikola. Onoonyezaako ku mirimu? Mbuuliraako. Emirimu nginoonyeza naye tewali muntu asobola kuwa mulimu ng'olina omwana. Buli gy'otuuka bagamba nti olina omwana tosobola kukola. Nnyabo. Kati embeera eno ey'okusula mu kiyumba kino ekitannaba kuggwa okirowoozaako ki era kiki wandyagadde? Nandyagadde abawuliriza n'abandaba bannyambe nfunewo embeera n'omwana wange. Oba nsobola ofuna ekyokukola nsobola olabirira omwana wange. Mulimu ki gwe wandyagadde okukola ogamba nti guno ngusobola kuba eri abalabi b'ennaku Tesosola ng'oli yandigambye nti asobola okuwa omulimu? Omulimu gwonna nsobola ogukola kasita mba nfuna ssente. Wange? Omulimu gwonna nsobola ogukola kasita mba nga nfuna ssente oba nga mbeera n'omwana wange.
kakati obudde bw'ekiro kuba kati wendabiyo enkuba ebindabinda mukola mutya enkuba ezze? Enkuba ng'ezze tugenda ku kabalaza k'omuntu ne twewogomako awo mpaka enkuba weekeera ne tukomawo wano ne tutuula. Restolooza n'embeera ogenda gibeeramu paka ddi? Simanyi era nsaba omugirakisa yenna alina ekisa ng'asobola okunnyamba ne nfuna we mbeera ne nva wano mu kiyumba. Omwana empewo temuyitamu ekiro? Empewo emufuuwa, ebyokwebika bitono, tetulina kyakweyalira. Pulaninga kukola ki kuba tulaba enkuba ebindabinda, okola otya enkuba ng'ezze? Enkuba ng'ezze ngendako kabalaza ne neegama bw'ekya ne tukomawo. Kati omwana ye Omwana empewo emufuuwira ebiseera ebisinga abeera mulwadde ate nga tetulina na ssente za bujanjabi. abalabi b'ennaku tesosola oluusi nange munsaasire mulimu ekimpitirirako naye nga Ashanabs ke mannya gange puroguramu yaffe ennaku tesosola myaka wano wenviirayo n'ensaba muzira ali eyo asobola okuyamba mukyala Reste bambi vaayo ojje oyamba omukyala ono bw'otuuka wano ebyaddala amaziga gayinza okuyitamu olw'embeera Reste gy'alimu tayina mulimu essaawa zino anoonya mulimu gw'asobola okukola buli watuuka ne bamugamba nti olina omwana tetusobola kuba nga tukukozesa ate nga bbaawe yamuddukako okuva lwe yazaala omwana nga wa mwezi gumu. Bambi bw'obanga olina ekintu kyonna ky'osobola okukolera mukyala Reste vaayo bambi mukwano ojje osobole okuba nga omuyamba. Mirimu ki Reste gy'osobola okukola era mirimu ki gye wali ogezezzaako okunoonya? Nanoonyaako mu woteeri omukyala n'aŋŋamba nti sisobola kukola olw'ensonga y'omukono. Omukono ebiseera ebisinga guba gunnuma era bw'atyo n'annyima omulimu olw'ensonga y'omukono. Kandabeko ku mukono ogwo. Wow. This is so heartbreaking. Omukyala ono yammibwa omulimu olw'omukono guno. Mukyala Reste katono nnyo tozzaako emabega. Enkovu eno y'emukuza wafuna ng'okyali muto? Yennyabo. Kati gutera ne gutta n'omukono ne guddamu? Iye. Naye nga okyali ku Uganda kyannako mukyala Reste akyatunnyonnyola emboozi ye embeera yo gy'alimu si nnungi n'akamu. Bambi bw'otunuulira baby girl omwana muto omwana emyezi 6 teyamanya bambi ye teyamanya kyamutuukako ennaku etasosola myaka bw'atyo bwe yagitandika okuba nga agiraba ku myezi 2 egy'oku nsi. Wenjogerera omulabi w'ennaku tesosola bw'oba ng'olinayo obuyambi bwonna mukwano ne bwe buba bwa nappi ne bwe buba bwa pampa emu bweti nja kukomawo wano mbeere nga ngireetera mukyala Reste. Mukyala Reste agambye yanoonyayoko ku mirimu yagezaako okuba emmere ne bamugoba ne bamugamba nti omukono gwo tetusobola kubeera nga tugukozesa tetusobola kukozesa olw'embeera y'omukono. But why? Lwaki oba ogoba omuntu olw'okubanga ekintu ekitono nnyo bwe kityo? Ashanabs ke mannya gange ate era ng'okyali ku Uganda kyannako mukyala Reste wandyagadde abalabi ba nnaku tesosola bakuyambe batya? Nandyagadde andaba asobola
asobola okumpa ku buyambi, asobola okunfunirawo embeera oba nempangisa ennyumba nenva mu kino ekiyumba oba nenfuna omulimu nenkola. Singa okeera ku makya ne bakuwa ssente ne bakuwa kapito na buli kimu, wandyagadde kola mulimu ki? Nandyagadde osiika muwogo. Bw'obalabalamu bizinesi ya muwogo yeetaagisa ssente nga mmeka? Emitwalo nga 2 gye gakumala okubeera nga otandika bizinesi yo gy'oyagala okole ey'okusiika muwogo? Yes, yennyabo. Ennaku tesosola myaka. Asha Nabs ge mannya gange, mukyala Reste bw'atyo bw'atunnyonnyodde n'atubuulira. Bambi yandyetaaza emitwalo ne bagaba 2 bwe gati gasobola okuba nga gamumala okutandika bizinesi ye ey'okusiika muwogo. Naye nga bw'oba ng'oli eyo ng'olina obuyambi bwonna obw'engoye ku mwana oba ng'olinayo omulimu gwonna gw'osobola okuwa Reste ne tutandikira awo, mukwano jangu mu inbox yange @Asha Nabs ku Facebook oba tukubireko ku ssimu zaffe ezo tusobole okubeera nga tuyamba mukyala Reste naye asobole okuba nga ava mu mbeera eno gy'alimu. Anda kyannaku tukyali ne Reste era ng'akyatunnyonnyola emboozi ye. Essaawa zino omwana ng'ayagala kwebaka tewali wamwebasa. Ekiyumba mulimu amayinja gamunyiga, akasuuka tuyina kamu baakatuwa, tetuyina yadde omufaliso. Empewo emuyitamu, ebiseera ebisinga abeera mulwadde nga ne ssente zimutwala mu ddwaliro siziyina. Ekyokulya ebiseera ebisinga alya anywa ate nga sina ssente zamugulira kyakulya. Ayina engeri gy'asobola otuyambamu. Ennamba yo gy'oyina? Ennamba yo ngiyina naye buli bwe mukubira agamba tetumusumbuwa. Kamukubireko ko tulabe oba waliwo kyasobola otukutu. Omulabi wange wa Uganda kyannaku ngenda kuba nga nkubirako kokko. Taata w'omwana ono ye tulabe sayidi ye agamba ki. Tambula nange nkyeyongerera ddala mu maaso kuba nga nkuwa emboozi ya Reste, wabula wenjogerera kankubireko kokko bbaawe oba eyali bbaawe tulabe ye kyatugamba. Omulabi wange owa Uganda kyannaku wenjogerera ndi mukubira taata w'omwana eyali bba woono tulabe oba yenna kyasobola okubeera nga atuyamba, wabula nnyongera okujjukisa mukwano nti bw'obeereyo ng'olina obuyambi bwonna bwandyagadde okuwa mukyala Reste, don't hesitate, please come into our inbox tusobole okubeera nga nateera tujja wano tukomawo ne twogerako naye ne tuddamu ne tubutuusa obuyambi obwo. Wenjogerera omwami ye mukubira essimu naye alabika oba tali nayo simanyi. Kamuddemuko gumu tulabe. Hello? Gyebaleko ssebo. Kakati ono bamuyita Asha Nabs. Ndi mukwano gwa Reste, mbadde nzize omukyalirako naye ndabye nga Reste embeera gy'alimu si nnungi n'ensalawo nkukubireko twogeremuko naddala ku nsonga y'omwana. Anti kati gwe oba okitugamba kubanga engeri annyinyonnyoddemu n'angamba wabaleka mu nnyumba, wabasuulawo omwana yewenjogerera mulwadde.
nziza obudde bwa kiro naye enkuba egenda kutonnya we basula mu shell house. Ntonyumiza nsonga z'oyo omukyala. Oyo omukyala yantama. Tobinyumiza ebyo. Oba okubidde kuŋŋamba by'ensonga y'omukyala sagala awuliza adde. Tobako ky'oŋŋamba. Anti kakati wuliriza ssebo kubanga bwe muba mwawukana n'omukyala ate omwana kuba omwana atugamba wo. Namugamba agende ewaabwe asobola okukola yeerabirire. Nze tonsibaako ekyo kikazi. Sagala bikazi bibi. Kyekituufu. Owulidde nnyabo. Naye we watuukira omuzaalamu omwana wali tomulaba nti mubi. Twogera ku kisonga ya mwana tetwogera ku nsonga ya mukazi. Kuba saagala muddiŋŋane saagala ki wabula njagala tulabe tufune engeri gye tusobola okulabagana naye agende yeekolere. Abakazi bakuza abaana baabwe yeekolere. Ekisooka namugoba n'agenda n'akomawo wano nga sibitegedde. Yava mu kyalo nga sitegedde n'ajja wano n'akomawo. Ngamba ono omukyala kimukomezaawo wano agende. Anti kati landlord yabagoba munne. Nze nange temunsibaako omukazi oyo sitamwagala. Akuze omwana we naye nabawakira ku buyambi. Nange nakoma. Anti omwana we agenda kukula atya? Omwana mulwadde wakiri muwerezeeyo ez'eddwaliro. Nze tonyumiza nsonga z'omukyala era nyabo mwese niwe n'essimu yange. Temu namubbinkumira. Owulidde? Yamanyi. Omukyala namukowa simwagala. Omulabi w'ennaku tasosola bw'atyo. Eyaliko bbawa resite. Bw'atyo bw'atunnyonnyodde. Ye atugambye tayagala kumanya nsonga za resite. Wabula omwana embeera gy'alimu si nnungi. Naye nga bw'oba ng'olina obuyambi bwonna bw'osobola okuba nga owa mukyala resite, bambi jangu osobola okubeera nga omuyamba. Mukyala resite, njagala osaba abalabi bange obuyambi kyonna ky'ayagala bakolere, then tukomekereza program. Nandyagadde omulabi yenna oba omuwuliriza anyambe nfuneyo just ne bwaba capital oba esente zipangisa ennyumba, pangisa ennyumba nve wano w'ensula kubanga enkuba ejja n'etukuba nga tetulina wakweggama. Nsaba omuwuliriza yenna oba omulabi ng'alina yonna kyonna ky'alinayo antuyambe tupangise ennyumba nfune n'ekyokola sobole okuza omwana wange. Bw'atyo olwaleero batukoledde wano mu bitundu by'e Kawala bampita Ashanabs era nga it's really bad Chanako Uganda Chanako program ennaku tasosola myaka bw'etyo bwe tasosola mukyala resite tetutera kukola kiro naye ensonga eno yankutteko yankwatidde ddala ku mutima. Ensonga lwaki tuzze kiro tulambule omukyalo ono mu butuufu tumanye ddala embeera gy'alimu. Tumayisa praise tumusanze mu kiyumba nga bwe mukiraba nga bwe tuzze olwaleero. Wabula wennyongera okusabira abalabi bange ab'ennaku tasosola myaka omukyalo ono bambi muveeyo abasobola yenayina kyayina ow'olukumi ow'ebitaano tusonde sente ezo zatugambye za capital zayagala. 0757843207 ye namba yange ey'essimu mukwano oba ng'olinayo story yonna gye wandyagadde okubeera nga tuyisaawo tukolako omukyalo yena gw'olinayo bw'oba nga ayina ennaku gy'ayitamu. Nze neewaayo nzije mbeere nga mbatuusaako abantu abo. Nyongera okujjukiza mukwano nti bw'oba nga olina omukolo ogw'enjawulo birthday party kwanjula kukyala mukolo gwonna naye nga wandyagadde video coverage aba montage pictures bakugamba nti osobola obba nga obakubirako butereevu ku 0702 10 41 25 0702 10 beba montage pictures era nga bebatuukamu ensimbi okubeera nga tukutuusaako abantu abalina ennaku ey'enjawulo. Bampise Ashanabs tusisinkane nattera wiiki ejjo.